Ebiseera ebisinga omuntu bw'afumbirwa mu mateeka naddala abakyala batera okwessaako erinnya lya babbaabwe ate abantu abamu bakikola nga bakyusizza ddiini. Okukyusa erinnya kye kintu ekikolebwa ng'omuntu akyeyagalidde awatali kumukaka. Waliwo abakula ne bakyusa erinnya nga laba terimusaanira ate abalala basindiikirizibwa olw'embeera y'ensi. Kino era kirabikira nnyo mu bayimbi oba bannakatemba. Abawala temulina amannya ge muyita ag'omu nnyimbe. Baakutuuma nampeereza. Ogenda olitunulamu kati erikujaamu ate oli bloga. Kati n'oyagala ofuneyo erinnya erinakutunda. Kiraba? Kakati no mu kifo ky'okweyita nampeereza n'olifuna mpesi. Newankubadde omuntu asobola okukyusa erinnya wonna w'ayagalira, waliwo emitendera gy'alina okuyitamu. Okusinziira ku bannamateeka Siraje Katantazi owa Ssenkumba and Company Advocates ne Mubaraka Macho owa Community Justice and Anti-Corruption Forum, omuntu ng'anaakyusa amannya kyalina okusooka kwe kugendebwa munnamateeka amuyambeko. Ne mufulumya kye tuyita DIDPO. DIDPO eyo eba erambikanga ng'otegeeza ensi yonna nti ntegeeza ensi nti nze nampezi abadde amanyiddwa nga nampeereza nkyusizza erinnya lyange era liri nendikola ki nendyejjako okuva n'olwaleero okugenda mu maaso njagala mbeere nga mpitibwa erinnya eryo eppya. Etteeka ly'ebirayiro oba Oath Act akawaayiro 22 ne Statutory Declarations Act akawaayiro 24 bwe basimbuliza ennambika mu kukyusa erinnya. Mu mateeka olina kutuula mu maaso ga Commission of Oath n'akakasa nti ye ggwe Josephine oyafuuka Jaliya era oba olina identification eraga nti gwe n'akakasa nti gwe kennyini gw'otaddeko omukono gw'okyusa ki. Oluvannyuma ekiwandiiko kino kiba kirina okuwandiisibwa mu mateeka, awo nno ne kifulumira mu lupapula lwa gavumenti olufulumya ebiwandiiko eby'enkizo luyite Uganda Gazette. Okwata ekirayiro ekyo gye mpise DIDPO n'ogitwala mu Uganda Registration Services Bureau kubanga abo be bakwatagana n'ebyokuwandiisa ebiwandiiko byonna. Bwe bamala ogiwandiisa mu mateeka ne bagiwa ne kodi ne bagistampingako nti certified as a true document. Kati okimala ofuluma kifuluma kimala ennaku 30 kakati awo no registeringa DIDPO nga document ku URSB. Ekiddako kuba kugenda mu kitongole ekivunaanyizibwa mu kuwandiisa abantu ki National Identification and Registration Authority NIRA ekakase oba akyusa amannya twali kyakukusa mpozi n'okutereeza ebikwata ku ndagamuntu yo. Omuntu ayinza okuba nga ayita mu lukwesikwesi okukyusa erinnya ng'alina baali azaamaanya. Kati banoonyereza ne bagamba omuntu ono okukyusa erinnya lino talikola kubaako baakola ki beyeekweka. Kati ne bakola investigations ne bakuyita era singa kakutanda ne bazuula nti nno olina ky'obadde okweka ogw'omusango kuba oba wakuba ekirayiro ng'ate olimba kyo. Wabula etteeka teriwa nnambika nnuŋŋamo ku biwandiiko ebikadde gamba ng'ebyobuyigirize anti byo bisigala nga bye bibadde. Tebasobola kukwata kiwandiiko nti babadde bampita oba Mubiru Christopher nti kati nkyusizza amannya gange nze Macho nti nzireyo ne certificate bazikyuse. DIDPO eno yebeeraga nti wakola kitu wakyusa amannya tebakyakuyita gali amakadde. Wano nno we twagalidde okwebuuza okukyusa amannya ebweru w'amateeka guba musango. Musango kuba kakati oba otandise okwemisrepresentinga oba impersonator, you are impersonating criminal liability eyinza okukukwata. Okukyusa erinnya kintu kya bulijjo era tewali aganibwa kukikola kyokka bw'oba onaakikola osaanidde ogoberera amateeka nga bwe galambika okusobola obutafuna bizibu mu maaso. Priska Namulema agafeeyo ku Spark TV.